Abayagga babakwatisa manyi mundu. Abayagga babakwatisa miggo. Saapoloje. Kati Pallaso wakoze ensobi. Esooka Pallaso wakola ensobi yasooka. Wakuba omusajja. Wamukuba mu kamera. Nga tulowooza omusajja omusobola. Kubanga abakwataka video ng'okuba alien skin kiraga nti it was arranged. Kyali arranged. Omaze okuba omusajja. Tulowooza Pallaso omusobola. Kati wamukuba tomanyi binaddirira. Gwamalaga mukuba nga tumaze kwetegereza biki ebigenda okuddirira. Before you do anything, before you embark on anything, osooka nolowooza mu repercussions. Era Pallaso wali okimanyi nti ebigenda okuddirira byebyo. Abaana ba ghetto bagenda kutiisatiisa. Tegeera, bagenda kukuma omuliro. Kati omusajja omaze omukuba y'ensobi gye wakola. Omupiira oguli waggulu. Kwa twali tumanyi nti Pallaso ina amaanyi engeri gy'okubya omusajja omusobola. Tewaayise na nnaku bbiri ng'akatengo akaliro kakwokyezza otandise kwetonda. Kati oba wagwesalidde. Toweesaliranga musango Pallaso tokiddangamu. Bw'oba otandise ekintu nga gwe kennyini gwakikoze, never apologize. You only apologize nga kigenda kuggwa. Kati wa apologize nze baganya okuteekinga apology yo. Simanyi ani advisor wo Pallaso. Naye apology yabadde teyeetaagisa. Wandibadde apologizinga ku kintu ekyo nga alien skin agenda ku accepting your apology. Naye kati we twogerera right now. Ba apology yo bagiganye, wabakubye, kati ensi yonna eraba yiwagirute. Ekikufudde girute si kumukuba. Wana abantu bakubwa. Era kyatwewuunyisiza nnyo Pallaso. Mwe tubamanyi mukuba abantu. Kati your apology is not accepted. Kati kikoleka wa Pallaso. N'ababadde bakuwagira era bagenda kuvaako. Olaze obutiitiizi. Mu nsi we tupimira amaanyi g'omuntu mu biseera bya crisis. Bw'oba mu crisis teweetondanga. Oba weemazeemu amaanyi n'abandi kulwaniddeko oba obanafuyiza. Kuba right now ky'osooka okukola is your security Pallaso. Abayagga tebabeetondera. Abayagga tebabeetondera, toweetonderanga abayagga. Abayagga bagenda n'amaanyi. Abayagga babakwatisa mbooko. Abayagga gavumenti yebakwatako si ggwe. Gwe Pallaso kyewabadde ozannya ekyabadde kituufu. Kyewabadde ozannya ekyabadde kituufu Pallaso. Wabakubye n'odda ebbali. Wandirese gavumenti n'eteeking over. Nekukubira ghetto embooko. Goloza Bobi Wine bamukwatisa ki? Bwalabyeko enteesaganya za nopo ne gavumenti. Of course abayagga babakwatisa amaanyi. Bobi Wine yatuuka ekiseera nga takyaduumira. Era gyali emagere mu bigere yeetuulidde. Omuyaga amaanyi omuliro gugenda na muliro. Ekigoddo ky'embizzi kigenda na kamulali. Kati Pallaso wakoze ensobi. Kati kyobalabanga alien skin yakuli waggulu because you apologized. Wali gwe wabadde waggulu. Abo abaana babadde beetaaga kukwatisa kifuba. Military police yandibakutteko. Gwe nga weesirikidde. Gwe tulaba muganda wo Chameleone ngeri gyazannyamu emizannyo gye. Olabeko muganda wo Chameleone nga yeetonda. Gwe Chameleone alina fayiro ziri ku CPS zeebase. Teweetondanga mu sikando, tokiddanga mu Pallaso. Bw'oba okoze ensobi eyeeyita n'ogirekera ebiddako. Ne kati weetonze obakubi. Abayagga tebabeetondera. Abayagga olulimi lwe bategeera maanyi. Kati bali ku TikTok beewera. Abo badde balekera gavumenti. Ka gavumenti tesindika. Abo bonna abali ku TikTok abakoze bu video simanyandi kamanda wachi. Abo badde balekera. Ne kati the government nayo luyali kati ekuyamba you already apologized.
Pallaso wakoze bubi okwetonda. Abayagga tebabeetondera, abayagga bagenda na kifuba. Kanga kati ekizibu ekiriwo, government singa te akitinga, bwe banaamala okudumira ku Pallaso, bajja kudumira ne ku mulala. Kaze badde netegereza video za TikTok. Nindaba tulaga ffe tudumira. Sibanya Pallaso ojja kukiraba that alone. Government ebe yina okuyingirawo yina monopoly ku force. Ono Uganda teri adumira nga simu namaje. Odumira maje wagajjawa. Oyinza okudumira. Nogati nze ndumidde. Batosobolabe ku muntu. Kati ebyo Pallaso badde birekera government kubanga timu yali eni skin naye badde yekubya omupiira. Kati gwe nodde bali. Force ya government ne taking over kuba ghetto. Military sobola kuba ghetto yonna nekala. Gendo buze Kasese kyatoka kuba konjo. Bajja kubuulira. Lero gende Kasese nga order jeri naye nabo basooka kudumira. Basooka kudumira ne gafe tudumidde. Kati olulumi lw'okudumira gwe Pallaso obadde odda bbali government ne taking over. Kwa yasooka nebeera ne bakuba emigo nga bazze okulumba ku makaago. Ne balumbayo ne kufaako ne forest. Lwaki olowooza abo badumira? They are working on your weaknesses. Bakutiisiza n'otya. Pallaso tebaddangamu kutiisa. Wano government yeyina monopoly ku fujjo. Oyo yenna alowooza nti asobola okukola effujjo. Basobola oddimukolako naye ne yeewuunya. Wano teri asobola kudumira. Obwo obuyaga bwe beekubya. Obwo obuyaga bwennyini bwe banwa ne beekubya obuyaga. Musibanya ffe tudumidde. Bantu tano boy ojja kukiraba ng'owooningani. Ng'owooningani gwolikoni. Olina tanka gwe oli muyeekera. Bakuba b'e Kasese ng'oleeta Makindi awo. Muve mu kwekubya obuyaga. Ekizibu Pallaso naawe oli mutiitiizi. Kati bano abavubuka beekubya obuyaga bakutiisa bati. Mbusimanya ffe tuli babbokisa emundu emanya ebikonde. Zebula ekyamusa kyali ki? Kakati n'olwekyo Pallaso watidde buti. You made a mistake in the first place. Ate you have apologized. Kati n'abandi kuyambye nabo oba obasibye emiguwa. Aba bavubuka Pallaso tebasobola kutiisatiisa. Tebasobola kutiisa. G'obadde ogenda bugenzi ku poliisi ng'osaba bukuumi nga bakuwa military police. Kale nga tulaba. Abeebeera. Buyaga bwe beekubya. Mbuffe tuli b'amaanyi. Simanya kamanda waawa. Odumira battalion ki. Ne Pallaso watukoze bubi nnyo okumala olutalo mangu naawe. Pallaso singa abo abavubuka balumbyeko ewuwo. Nkulayirira amazima ga Katonda singa bonna bali kitali. Singa bali ku military base bakirininga barracks. Amagye ge gayina monopoly ku fujjo. Wano wobaba bakunyiziza alien skin afunera oyo agende mu kooti. Mbufe tulina simanya kooti za ghetto. Kale ulira ebyekisiru. Kale ulira ekiri mu ggwanga lino. Nga kooti za ghetto zaatuukawo. Nga ani azikulira. Mwe temulina na kye muli. Ffe twalaba ku Bobi Wine. Alien skin waba simanya alien. Bobi Wine dragon. Wanedi mutwe yakaba ku maziga gwe. Bokyazanya n'ebyo ebyekisiru bye mwekozaakoza. Era ze kinagambye Kasuku. Nti ekizibu ekiriwo gavumenti erese effujjo ne ligenda maaso. Tosobola kuba na bavubuka bakola TikTok nga bagati bagenda tuso obulabe ku muntu. They should go to courts of law where there is no order. We are all going to die. Kati lero bamala Pallaso badda kwani. Kati leki Pallaso nacho olwokuba talina ba advisor nena omupiira n'agwekuba. Franco ne Forest. Alien skin mufune lawyer. Mugende mu kooti. Mirundi Jr ndi musiru. Omanyi mwe mwabasiru bitu bye tubagate mu bitegeera. Nze nalaba ekyali Kasese gwe yasaamirira. Nalaba ekyali ku masiro nentegere no government chechi ku fujjo. Gwalaba ke ekyali ku masiro gwe.
nga masiro gayidde gwe muddeyo mwasamirira bwasamiriza abatemba bulira mazima wano mu Uganda obo yagala kola effujjo ojja ku you'll be overwhelmed nze government eno ngimanyiko ebintu bibiri kubba kalulu na fujjo NRM byeyina the products of violence gwe wefuule kamanda simanyi oli mu ghetto ina kooti omanye ekizibu kyemina mulooza Uganda yonna ghetto you are exporting ghetto omuntu waba akunyiziza genda mateeka naye ebikolwa ebyokola video nga mwewerera omuntu tujja kukuba tujja kulagako Pallaso yensobi yokka gye yakoze kwetonda kyoga ali enisikini yabadde takuba bantu wano yali agala kuba case yakuba bawonsa n'amugyamu amanyi olowooza tetubimanyi era ekyo kyemumuzimbe ekyo kyemwagala era okuddamu era muzimbe nti eriyo ab'ekitalo eno Uganda bawaga nze kyemmanyiiko abantu bawano bawaga bera bwe batwe bawaga Bobi Wine osobola okujjako gavumenti naye n'aduumira mu November awedde 56 baali bafu 56 bagenzi abamu tebabirinamu era kuduumira kati Bobi Wine n'alaba nti okuduumira tekukola ki Eddi Mutwe ye yaduumiranga wano amagye bwe gamala omukwatamu yakabira ku TV Eddi Mutwe n'atulika n'akaaba nga kiri kyabadde yeeyita bakimuggyemu kati nze naliko mu noopu politics w'Abayagga mumanyi Abayagga bagenda n'amaanyi mu nsi yonna teri gye beetondera Abayagga kati kapiteeni Gudi ye yakutiisizza Pallaso kapiteeni Gudi simanya champion Gudi ow'emyaka 11 Pallaso akutiisa atya kati abantu okwekubya obuyaga kati Pallaso kye kyakutiisizza just butiitizi kuyingira ntalo ze mutasobola abo badde oddabuzibwa bali gavumenti n'ebeera nga tolwanye na kulwana Pallaso obadde oddabuzibwa bali amagye ne gabakwerera ne gabeera bwe gati mu ddakiika 3 nga ghetto nkalu nga abanyiga ebisago babinyiga abamenyese emikono bamenyese abamenyese amagulu nga bakamanda bali ku base yolekera ekitalya ng'ensi etereera nze nalaba ekyali Kasese naye era baaduumiranga kati no baba Kasese bayinako n'ebisi nga gavumenti eri ebalaba ne kati walaza akatengo oba muganda wo Kamiliyoni teyabikubuulire wono Kamiliyoni ye kabaka w'obubadi muganda wo ofunye omukisa Pallaso nti olina muganda wo Kamiliyoni kabaka w'obubadi Kamiliyoni yazannya obubadi nga tebumwokyanga nga ggwe Pallaso tuddangamu kutandika bubadi nga teweetegese otandika akabadi kongo okapanze nti omusajja ono nyenda mukuba naye musobola kati essaawa zino kimanyi nti Pallaso bayinza okuba ne bakugjamu ebyo ebinnyo essaawa zino ku kateego kewalaze n'okutya weetondera otya Abayagga Abayagga babeetondera wali owuliddeko nga beetondera esikoba Abayagga babakuba ne babajjamu enjaga tikiro olina bakuba n'obajjamu enjaga n'obatwala wali ku East Quarter bonna n'obambula ne basigala bute nga kye bakola Eddi Mutwe bwe bamala okusigala bute bonna ne babasala ebyoya esigala awo ne batandika okuzimba barracks mu wiiki 2 enjaga ebe baweddeko nga bakomyeyo mu reality kati enjaga eteeka mu ddinaayo kyekyo ekizibu ky'enjaga amaaso gagenda okubikuka bwe gati kati Pallaso wakkiriza Abayagga ne bakutegeerera olwedde wabakubye bw'oba onaakozesa amaanyi gakozese ku the fullest Pallaso watandise n'amaanyi okubya omuntu MP omukubya amannyo omukubya ebimu kati ate omaze if you want to use power Machiveri bw'agamba use it to the fullest use it to the fullest toddamu kukozesa maanyi n'okoma mu kkubo Machiveri bw'agamba mu kitabo kye The Prince if you are going to use power use it to the fullest bw'oba osazeewo okukozesa maanyi gakozeseze ddala
ne watandise Pallaso olaga oli w'amaanyi sajjo kikubye ebimba sajjo kikubye empi tuloza Pallaso leero na aina gwa yefundirizaayo kati oli mu kukaaba bakusonyiwe kati okubira bakyamasimu kati bakusonyiye of course Pallaso gwafiiridde mu game eno n'ekivulu tuyinza obutajja Pallaso obadde okoze akabadiko ng'ekivulu kyo kigenda kunyuma kati abayagga abo oloza bayina ezigula tiketi tebayina zigula tiketi abo badde okuba bukuba emiggo genda ali ku military barracks bakuwa ba military police oyere Fanconi Forest wabere nga tewali aliwo tugaiti Pallaso wa amaanyi ensi eyagala b'amaanyi si banafu naye omuntu n'okabanga omukazi kati weetondera ki Pallaso kati empize wamukubye ku mimwa ne ku matama ogenda zijjawo goloza ali ene skin ayinza okusonyiwa temutandika nga ntalo ze mutasobola mutwebuuzeeko ffe abalwanyi b'entalo Mirundi Jr yanjagala kulwana ntalo nkubuulire engeri gye bazirwanamu nti omusajja mukuba agamwa omala omukuba amatu genda weebake ku barracks kaifa buba anaakujjayo netuyinza kuba muntu wammanga muyaga n'osula mu nnyumba ewuwo oyagala bakuttireyo Pallaso singa olina kabangali ya military ekuvaako emabega n'abayaga ne batya abayaga batya miggo goza abayaga bo tebatya mundu singa abayaga bali tebatya mundu singa babwanyi singa tali mu state house goloza lwaki akalulu akawedde ke kasinga okufiiramu abantu lwali lutalo lw'abayaga nabayeekera in fact Pallaso singa bu video bwo singa okaaba okubira gavumenti mulanga ekizi Pallaso nawo obubadde bwakulema kyola muganda ukamilioni yakyakusinga Pallaso singa kati bu video bwe tuliya singa oli mu kukaaba ogamba gavumenti where are you bagala kunzita that makes sense nikati o apologizing lotya alien skin upcoming artist who will take you serious o apologizing lotya upcoming ngate gwe watandise okumukuba Pallaso totuzanga mu bintu byo bitategerekeka bw'oba tosobola kulwana ntalo weebuuze ku muganda wo wano Kamiliyoni yalidde deposit w'abantu aina fayiro ku CPS bamukolera na kabada yiye nga tebamusibanga lwaki temwebuuzaako wano muganda wo Kamiliyoni yakubye ba producer yakuba Fikifa Michael oluyi wano kubyagundi Kamiliyoni yakuba ko Fikifa Michael oluyi gwolabyeko Kamiliyoni yamwepankirako Kamiliyoni oyinza omubuulira ebyo ebyabayaga gwe ghetto president Kamiliyoni gwe manyi Kamiliyoni yasoma obubadi n'abumalayo gwe omuntu abuuka ku kizimbe n'ogwa n'omenyeka what is that Kamiliyoni yabuukako n'amenyeka wano naye obubadi ne bukwatayo kigera wano we yalina konsati ye ng'alaba egenda mmutuulamu yava mu motoka ye n'akuba owa boda broad daylight oyo Kamiliyoni gw'olaba fayiro zijjudde ku CPS baloopa Kamiliyoni gwagenda ku CPS bagaye nzuze kuloopa Kamiliyoni Joseph Mayanja put there we shall call you tebakuyita oyo Kamiliyoni ye musajja yasooka kaya yategeera nti okuzannya obubadde you must be close to the state Kamiliyoni oyinza omutiisatiisa era jjayo bujjasimu ye ng'abaako gwakubira mu ddakiika 3 amagye gaba gatuuse ye Kamiliyoni ayina oyo omuvubuka gwatambula naye Black talina gundi nankani ono omuntu yenna atamanyi kuzannya bubadi ye Bebekulu ye yakulira mu family simaya tate yali minister Bebekulu tazannya bubadi sajja ali very diplomatic naye Kamiliyoni kati dalozeza Pallaso nti luyalo ebyokuzannya obubadi obimanyi Kamiliyoni ye muntu akuba empi mu bbaala nakubira ku ssaawa emu alo mwana wa mama obadde ogamba ki binawe bireke kati twabivuddeko ye Kamiliyoni yasoma diplomacy Kamiliyoni amanyi waafuukira omuyaga Kamiliyoni amanyi waazannyira obubadi kati gwe Pallaso okyali muto ukutandika okwembakinga on dangerous stats like that ate nga bozanyirako bayaga
ate n'obalaga obunafu okyali muto nnyo Pallaso okutandika okwembakinga mu muzannyo bwegito n'abayaga ng'ate oli mutiitiizi ebyo birekere ffe bitulekere Pallaso fe abasajja abalina emitima kali nze kapiteeni Gudi ayinza okunsanga n'atandika okunkuba kyo kituufu kyo mu bikonde muyinza okunkuba ne munzijamu amannyo naye bwe nzira yeewaka neefuna emmundu mbayiwa mwenna muba muggulu nga mulya ne Katonda gavumenti bagenda ogitegeeza nti akasajja bonna kabamazeewo saa bintu bya kisiru nze Abayagga mbamanyi batya mmundu besasi mu kabina adduke naye mbu diplomasi mbunze Pallaso munsonyiwe tebaakusonyiira tebajja kusonyiwa Abayagga tebasonyiwa bajja kumala kujja mu binnye ate Pallaso bajja kuba ebibala beebyo tandika ntalo golaba bakenzo bonna basumbuwa Abayagga kenzo tasumbuwa Abayagga bajja kusaba bakuba ebyo ebibalabe ng'oboolooza Abayagga babeetondera kati wabadde okuba waaki in the first place nze saagala w'obanga oli mutiitiizi totandikanga ntalo ng'oli mutiitiizi totandikanga ntalo entalo zirwanirwa b'amaanyi awo singa bakamanda ba ghetto bana bali mu kkomera nituga ti Pallaso akoze obadde ofuna bufunyi wali military police neba kukubira embooko singa alani skini takyayogera nakwogera ekyo kyobadde olina okukola kubalaga maanyi okwata alani skini n'omuteeka ku mpingo n'omwetolooza ekibuga naga Pallaso bonna batema wano kunoza ni bypass Abayagga bakubanga abantu pavers mpaka SFC bwe yajja olabawo gwe bakyakuba pava bonna babakiriyalinga omuyaga agenda n'amaanyi amaanyi omuliro gugenda na muliro ekigoddo ky'embizzi kigenda na kamulali omuyaga bamukwatisa ekisa military police kabangali bbiri be basirikale 12 basobola okwera ghetto yonna n'ekala genda obuuze Bobi Wine ajja kubuulira ate alani skini talina nakyali kati ye Bobi Wine twamukwata tuti maanyi kifuba emmamba ne zivaayo ez'amagye ne banga Bobi Wine tosala wano muntandiko yali alowooza Bobi Wine byakusaaga ne kati gyali emagere yeetulidde my good friend Eddi Mutwe yadda mu kukaaba batote mukomera ne bazijjamu engoye ne nga kati look at this one ne Eddi Mutwe naye yayogeza maanyi mbw aduumira nze nga ndi wano ntunudde bwento omanyi mwe bavubuka mwe mbatunya ne kati oba bano balowooza ki kyekizibi kyenjaga munsi yonna enjaga balina gikumalamu bumazi nodda mu reality notandika okwogera oluganda olutuufu ebya boyi n'obivaako mbu boyi taano wange ebyo bibasooka okujjamu ebyo notegeera nti olina funa looya so alien skin funa looya omanyi gyawe mpuliriza nnyo mufune looya abalipresenting muloope Pallaso ekkubo lye mwagala okukwata mbu mujja sanga Pallaso mu mukube mukole ebintu bibiri nga temuna Manyi Junior ebigambo byange munebwe bityo bibakwanze sina kyenti ate sina gwe neguya mwe nabe nalabya abali ku TikTok simanya mweyita bajjeno bakano mbu mugenda kulumba Pallaso mu mutte esooka kyenjagalo basabira mugenda kutuuka mu ggulu mangu era nze nataddeyo dde ekitambiro kya misa Mukama emyoyo gyammwe agiwummuze mirembe mwe mwenna abali eyo siba kapiteeni Gudi siba mugenda kuduumira mulumbe omuyimbi Pallaso mumukube nze nandibagaye mwandifunye looya ne mumuggulako emisango naye bwe muba mumaze okunwa obuyagga bwammwe
ne mukola TikTok videos ze nalabye nti mwagala kooti ya ghetto obe tulawa ekyokubiri mbu mugenda lumba Pallaso mbu mukube ebye bibalabe bimuli ku face mbagaliza mikisa abekasesa abasembo kikola basinga obungi bali mu ggulu abakalomojja abaganya okuwaayo emmundu gavumenti yatandika mpola mpola ngegamba abakalomojja bambi mutuwe emmundu omwezi ne guyita bambi mutuwe emmundu ogwokubiri ne guyita ogwokusatu tebajja zibasaba bazeweerayo mu mirembe ku kye baalabako so nammwe abali mu ghetto alien skin nkusaasira nnyo muganda wange olw'okukuba amamwa n'empi ze bakubye naye toduumira toyina magye toduumira olwo olulimi lwenkulaba okozesa mbu tuduumire watandika ddi okuduumira ssebo ghetto kyekibaaba n'amaanyi agani agabawadde kakati bwonna amala odduumira ku Pallaso era kyenagambye Kasuku nti Kasuku ebintu ebyo mubitwalanga ebyomuzannyo naye omwana ajja kusanga ku street akuba ekiso kubanga ye bambi tamanyi nti ne sayidi gyeri enoonyereza omwana wa ghetto ye bambi tamanyi nakumanya nti asobolosibwa ye bambi takimanyi nti eyo Forest Hope Forest College takimanyi nti kuliko ne gavumenti efuga wano yalooza Uganda ghetto ekintu ekyo kya bulabe naddala mu abakizimbisa n'abaki exporting kya bulabe gye muli kyekisookerwako wano mu kalulu twafiirwa abantu bangi lwa ndowooza eyo omwana asanga ba military police n'abagamba temumanyi nze kabaaya esasi ne livuga kya bulabe eri abakizimba osobola okukola erinnya mu Uganda nga tokosezza bumenyi bw'amateeka osobola okukolezesa erinnya mu Uganda nga tokubye bantu nga Pallaso kye yakoze era Pallaso waswadde nnyo omusajja yayimbira Ssaabasajja Kabaka bakusanga batya ng'oli mu ntalo za kyana kito nga mukulu wa kamiliyoni yabivaamu dda lwaki woba onoonya obubaddi Pallaso ina ennyimba weemalirira okyayagala okuzannya obubaddi bwe butyo bw'otamanyi na kumanya kola kosa tetujja kujja ne kati omusajja omukubi agamwa omusajja omukubi ate weetonze nsonyiwe wenna okaba olinga kaana kato kati era byenjaga gye munwa Pallaso baleetedde obuzibu kati alien skin wabaddeko njaga ye yakukozesezza mwine ebyo ebigurupu bye mubeera nabyo Pallaso ebyaba abavubuka abataasoma aba bayita simanya fada simanya boss oli boss ki obuyinza mwabujjawo obukuba abantu kati yuno oli mukwegayirira gavumenti ekuyambe tetujja kujja kati alien skin Pallaso bamukuwa oyinza okuba alien skin 1-on-1 Pallaso nga twakutadde wali enamboole nga muganda wo kamiliyoni atudde wali Pallaso oyinza okuba alien skin takuba nakujjamu embalabe zonna nazitulisa kyokka tomaze weetonze namwe twagala nnyo bawagira kamiliyoni naye mutubuzizza engeri gye tunaabawagiramu okutta omuntu omukubye mu kamera kwatwadde tumanyiki Pallaso otandise n'amaanyi omupiira gwe wagubadde waggulu kwasebo okuba alien skin mu kamera n'omukugagamu ezo empize nalabye n'ebikonde sebo tebikubika muntu ng'omusajja ali bwati bambi teyakuddiza wadde omaze gwe kennyini Pallaso ate weetonze ebitongole by'okwerinda bizze bikuyambye bibakubye emiggo okubajja ewuwo mpaka mu Fanconi Forest kati apology tebagikkiriza kati ogenda kukola otya mwami Pallaso eyakuwadde amagezi ga apology yakulimbye mu ntalo abayagga tebabagamba nti obawa apology you apologize to people who are civil
nabategera n'ekigambo apology. People who know even the spelling. Wetondera tu omuntu atamanyina na spelling ya apology Pallaso. Wanswaziza nnyo Pallaso. Nze natandise mpagira gwe. Ngera mpagira gwe. Nga manyi nti Pallaso ke yakubye omusajja MP. Addako kuleeta military police kwera ghetto. Ngera ndi kugwe Pallaso. Nensiba ne sente zange ne bazirya. Nagambye bakwano bange Pallaso guno omupiira agumala. Nga manyi nti obubadde wabukopa ku muganda wo Kamiri. Ne Pallaso tulina kabadde komanyi. Chameleon yakyakusingira my brother Chameleon nkyakuwa respect. Mu bantu abazanyi embaddi wano. Chameleon nga wamuguddeko olutagenda ke Kongo ne yebaka. Singa abaana singa bagudde olutalo Chameleon. Chameleon ategeka concert etali ye Kongo nenga ali ku speaker apartment yebase. Lwaki tuyigidde ku muganda wo? Chameleon yalina file ku CPS weziti za kuba bantu na kulya deposit. Ani yali amusibye. Hatambula butaala Chameleon. Wano omusajja wa URA yajjo mukwata omusolo. Chameleon nabga nemwe mukola ne kusande. Can't I first serve the king before I serve you? Nga seba atisa musajja wa URA ali gazetted by law to collect taxes. Nga Chameleon yeseba mga can I serve the king before I serve you? Na chidabu can I serve the king before I serve you? Gwegendo ocho ogere ku URA. Waba tebakube mukomera. One obstruction of government work. Okungira emirimu gya government. Ani yaje mugulako emisango Chameleon? Nobody. Hello wa URA asfora yekana agenda. Oyo ye jajja Kamiri tatandika ntalo za atamale. Kire gwe Pallaso atayiga wabaaki. Kati bajja kukuba. Bobaba abayagga obamanyi. Ate mwe bayaga mwete munteeka mu bintu bya mwenze siri wa ghetto. Mukube Pallaso oba mumukuba. Nze kati sicha Pallaso namuvuddeko oluvanyuma lwe yeetonze. Nze sikolagana na muntu yeetonda. Kwanze Junior sina apology mukamwe. Bwe ntandika ekintu mba nkitandise. Wano batuvuma ku lwakabaka ne taata wange twetonda. Mbu Junior mwetonde fe twetonda fe olinga amazi. Twetonda walera byekonga Junior ngamusole. Sole tuhu. Tokuwemanyiza nga kigambe ekyo kiba kitegeeza ebintu obikola tobitegedde. Sole kitegeeza you are guilty. Sole kitegeeza you do things under the influence of drugs.